Omuntu okukola erinnya kiba kintu kizibu nnyo, naye ate okuvaayo okulinnyika mu ttaka kiba layisi nnyo ddala, kubanga nti abantu abasinga obungi bambi baali tebamanyikiddwa nga teri abamanyi. Bobi Wine bwe yajja mu byobufuzi azimbye abantu bangi nnyo okubateeka mu bifo ebinene we bali n'olwaleero, era nga babyeyagaliramu babyenyumiririzaamu. Bw'azimbye abantu abo ensi nemala obbategeera, kitegeeza nti balwanye ensi ebategedde batuuse mu bifo ebinene mwe bali lw'amaanyi ga Bobi Wine. Bamaze okutuuka mu bifo balaba nga ate abaatuuka kati batandise ate okwagala erinnya lye bazimbidde akaseera baagala oddidibaga mu ttaka mu kaseera mpawe kaaga. Lwaki njogera ebigambo bino? Nti ababaka b'NUP bangi nga bali mu paalamenti baava gye baava nga terina abamanyi, wabula ekyabawanguza okugenda mu paalamenti just kkaadi ya NUP ng'ebaweereddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency. N'olwaleero kati bali mu paalamenti balaba nti b'amaanyi, balaba nti abantu baabaagala, naye abantu abamu baabawo n'akalulu nga tebabamanyi. Abantu bangi baalondanga omuntu nga tebamulabanga nako, wabula banoonya walyambulera ne batiikinga. Olwaleero ababaka b'NUP batandise okumera amalala, bangi batandise okuvaayo nga balaga nti bo NUP bagyabulira, budde bonna baagala kwegatta ku ppate y'abantu abanyigiriza Bannayuganda. Olwaleero abamu bamaze okwatula, naye nga n'abatanayatula nabo gye bali bangi ddala. Njogera bino nga Kazibwe Bashir yakavaayo n'asalawo nti agenze kwegatta ku MK. Tubadde tuli wano n'omubaka wa Njeru Municipality Honorable Jimmy Lwanga, naye bw'ati avuddeyo n'alangirira era n'agamba nti ebbanga lyabaddeko mu NUP limala, kati ke kadde agendeko mu MK aweereko mu kibiina ekyo, kubanga yasinkanyeemu General Muhoozi, naye Muhoozi gw'asinkanye si ye Muhoozi gw'abadde wamanyi gwawulira obuwulizi, wabula muntu mulungi nnyo n'engeri gy'akwatamu ebyobufuzi bye agwanidde okufugako ku ggwanga lino. N'olwekyo nti ye mwetegefu ekisanja ekijja okuvuganyiza ku kkaadi ya MK gy'anaaba amuwadde eya NUP nti agizzeeyo. Ekitali kibi, kubanga ddembe lya buli muntu okusalawo wa gy'agwa. Naye bw'obanga omanyi nti ovudde gy'ovudde ng'ensi tekumanyi, n'ozimba erinnya lyo, Mukama n'akuyamba n'akuwandako eddusu n'ogenda mu paalamenti, kati abantu batandise okukutegeera. Kati ate emyaka 5 gyokka osazeewo okwate ekkuba eddala ogenda onoonye ekibiina eky'ebyobufuzi ekirala. Nkakasa bulungi nti awo erinnya lyo ly'ozimbye olisudde mu ttaka, n'abantu abatonotono abadde bakumanyi bagenda kukwerabira, kuba nkakasa nti gy'ogenze togenda kudda mu paalamenti, kubanga ekyakuteeka mu paalamenti gabadde maanyi g'abantu. Olwaleero abantu obaliddemu olukwe, kati gy'ogenze sikakasa nti onodda mu paalamenti. Abakola ebintu bino bambi si nti lwakuba baba balabye munnabyabufuzi asobola ekyo kye balowooza, bakikola olw'ensimbi ze baba babawadde. Bano baweebwa ensimbi nti bamenye banna NUP emitima, kubanga bagenza okulaba nga NUP ekintu kyekola wabadde waludde okubeerawo ppate ebikola. FDC zijja zibaawo ng'abantu baziwagira, naye ng'ebiseera by'okulonda bwe biggwa buli muntu adda ku bibye ne beerabira ebyobufuzi. Baddamu bijjukira ng'akaseera katuuse okuddamu okulonda akalulu akalala. Naye abaana kye babakola ku luno aba NUP, buli lunaku olukya babeera mu nsonga za byabufuzi kukyusa bukulembeze. Kati bagula ababaka baabwe babanafuye emitima bagambe nti ababaka baffe bonna batuvuddemu batuliddemu olukwe, lwaki naffe tetwesonyiwa ebyobufuzi. Naye ng'ate kino kituyambye buyambi nti singa Robert Kyagulanyi Ssentamu yalangirirwa ku bukulembeze bw'eggwanga, kitegeeza abantu bangi bannanfuusa ababadde mu kibiina ababadde bagenda okumulwanyisa ate nga bali mu kibiina kye mwennyini balabe nti tamalako na kisanja kye eky'emyaka 5. Naye gino emyaka 5 giringa egituyambye okusoma embeera z'abantu, baani abasobola okukolaganika nabo, baani abeesigwa, baani abalina okusembeza, baani abatalina kwesembereza. Ekyo kye kiyambye Robert Kyagulanyi Ssentamu, era kye kigenda omuyamba okukwata obuyinza asobole okuwangaala mu ntebe eyo. Ffe tubaagaliza olugendo olulungi gye mugenze, era ne tubasaba nti bwe mugenze temuddanga eno nga bibookyezza.